Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Wanji? Uliota mkwano? Oyogera ne kadima ku beat wano. Njogera nani ta? Ndabi wana akamessage kongo gamba nti kubireko? Kiki mukwano? N'omusajja gunazalamu omwana. Kubanga yankwata mukwano. Yakola repu kirisa maanyi. Kanga nangamba. Wanji? Kanga nangamba. Ndakutogeza nogamba ko waje ati nyenda kufuna weteka obule oba okoleki oba ugamba mu. Soko ve wali omwana. Yagamba kogeza logamba ajati? Ngamba ajati. Ajati yani? Mukazi we. Eyakwata yali musajja ng'omuyita otya? Ati nali nkola yo. Nga housemaid. Nkola yo ngandi maid. Bwe yakwata yagamba sirika togeza logamba ajati? Ngamba sigirani njogera n'ekintu nawe nayo agenda kukwata ambuzova sigirani ngamba ajati yenna wadde muganda we. Nesirikera bwe namala ninvaayo ngende e Kampala. Wavaayo ng'olina olubuto? Navaayo nga nyina olubuto nga sinalutegeera nga lulinga mu lunaku. Mpulira. Kati bwe namala ningenda kati bwe nagenda nintwala ne mukubira simu nangamba ese olubuto lujeemu. Ne mugamba sigenda kujja mu lubuto lwange kubanga ye mwana nga asooka. Nali kale emyaka 2. Yakwata. Ne bwe yagamba okujja mu lubuto ngamba ati sijja kujja mwana wange kuba ye mwana wange asooka. Ye mwana wange asooka. Wamala n'olwagala olubuto? Sikugamba kale era omanyi era mama yangamba togeza n'olujjamu olujjamu todda waka. Maama wo? Naye ng'omusajja yakwata bali temukaanyiza. Tukkaanyiza. Era ensonga tewazinyumirwa? Era tuwali kukuzaala eddakira tusaana kugamba kuba tuwali. Nkitegeera. Bwe namala ne kati obudde buno ekizibu kyalina emabegako omwana eno mu mwaka gonna agumaze asoma. Naye ekizibu kyennyina kati mu mwana alwala. Buli alwadde leero wiiki nagimalako nga si mulwadde eddaka aba mulwadde. Omwana wa bbanga ki kati? Omwana myaka 4. Ali myaka 4. Asoma? Asoma. Omwaka agumazeeko ali mu nassale nsuubira. Kati yagenze mu top omwaka ogujja. Naye etamu zino 2 eziyiseewo yaŋŋamba namukubira essimu ne mugamba omwana agenda ku ssomero. Agamba ngenda kuwa ssente. Omwana adamu namukubira namugamba taata ngenda ku ssomero naye siina ssente. Namugamba ngenda kuwa ssente naye ssente zafuuka ssente nakati n'essimu yagiteeka mu blacklist ne bw'omukubira kuboggolera bw'omukubira kuvuma kati abantu yabagamba naamulabako muganda omwana baba wange amuleete bw'aba sitali wange kirinkwatako abeere n'omwana we. Kakati Hajati yamala n'amanya mukazi we nti yawazaala? Yamala n'amanya kuba nagendayo nga ntuteyo omwana nisa nga bamusiba. Ng'omusajja bamusiba? Yakola ki? Yali yewola mu banka n'atazaayo ssente. Badde manyi alina gwe yakwata omulala. Era bangi kuba ne muganda we mwali bonna bangi bemmanyi. Yakwata ne muganda we? Ye ogugwe gwakukwata bukwasi. Ogugwe gwakukwata bukwasi musawo muganda oba emmandwa zimugamba kukwata. Omusawo wa kinnansi. Bannange. Kakati njagala abadde nga akuwa ku buyambi njagala ombuulire mazima. Abadde obuyambi abadde agezako era bw'omugamba omwana mulwadde. Baba kuyambye nnyo ng'agamba ngenda kukuteerako ng'amala ng'ewiiki ng'oluusi muli mu ddwaliro oluusi ddiiru ng'oluusi waba kuyambye akufayo emitwalo ng'esatu. Gwe niweeyongerezaako naye nnyo bw'aba kuwole tasuka mitwalo 5 niweeyongerezaako kwegamba embeera eyo yonna. Ye jjajjaani? Simanyi bulungi jjajja oba ye jjajja Masumbuku kuba nze nnyere manyi Masumbuku Yusufu. Masumbuku teri mandwa gye bayita Masumbuku. Waawa. Weesasasa. Kasasa eno Masaka. Kasasa kuba emutukula. Kaakati mbadde nsaba tukole bwe tuti. Abadde akuwa obuyambi. Wamuloopako? Simuloopangako. Olina ku baana abalala? Ninayo akaana kamu kokka ke n'akazaala musajja omulala. Mu musajja omuke kato? Ke kato mwaka gumu. Oba kyamunyiiza? Tekyamunyiiza kati kadima nali nja kubeerako yekka. Teyaddamu nagamba nti owaaye tuddemu tugire ebyo bulungi? Yagezaako emabegako n'abiŋŋamba niŋŋaana kubeera nali simusiimye era nali simwagala. Ekizadde temwakimala? Gwe gumu gwe gwasooka gwe gwasemba era taddakayo okundaba. Kati yakwatira mu nju mu ssabo wa? Yalina ennyumba empya gye yali azimye naye eriko walako n'ewaka. Wali okimyeyo ki? Twali tuli mu kuluzi nga tusena amazzi. Kati twali tulina ennyumba gye tuyiwamu amazzi awo ewaka. N'aŋŋamba Anita aja ngene kulagera omugendo okukola kuba nali mukozi wakanga tulinawo ne muganda we omutototo ninye nazenga mmanya agenda kukola
kati agenda tulagayo watugenda kuimura kuba nyumba yali mpya nga tujijja mutaka ati we yatuukayo n'atwala mu kasenge kali akasinga akafunde nnyo n'aŋŋamba ekindese size kulaga ate bwogeza n'okuba endulu yonna oba n'oyogera ekigambo kyonna ŋŋenda kukukwata ŋŋamba aja timba obadde obba ngamba kati nze omwana omuto bansibako ekigambo ky'obubbi dda n'ogamba okusibako ekigambo ky'obubbi kamuwe ekya Mikayiri nisirika nikigwa lwe lubuto lwe lwali olubuto era ate nolukyanuma nnyo kubeera namala era enkeera era omwana wawe kati era bwenamuzaala era mwagala naye kati wakayana nti oba kankuba enduulu n'ogamba omusajja kakimaliriza agende wangi bwekyali kakati njagala tukole bwe tuti nze kyensinga okwagala kati tukole bwe tuti mwana bw'anaaba we mutwaleyo ekisooka mukazi we yangamba agenda kuntiira amazzi agookya kati nebuuza bwe ntwala omwana wange owa ataamuokya omukazi oyo yagamba atya omukazi ono owokubira kubanja tiyagenda ebweru kati omukazi wono mulala gwe yateekamu yandabayo lumu n'atuta omwana era ng'ajja tigyali kati n'aŋŋamba oyo mukazi gwe nkubuulira bba omulabireyo gye mwerabira naye todda wano kuba bonna agenda kufumbira amazzi abakazi baali babiri mu maka gamu n'ajja tinga mwali ennyumba ze zaali zakola nayo ekikomera kyali kyekimu n'agamba okukuyira olwegi n'aŋŋamba okunjira amazzi naye ate omukazi oluusi agakuyira nesonyiwa era kuvako osiddanga kati oli wa musajja oyo gy'obeera gwazaalamu oyo omwana beera sembi yakimanyi ekyakutuukako era weyeekasasa era naye akimanyi kuba namunyonyola byonna naye weekasasa n'aŋŋamba oyo masumbuku ye bw'ati bakazi bonna abamu abakwata bakwasi n'aŋŋamba nze kyensinga okwagala nze ajja essimu yange mu blacklist ate ekisooka omwana alwala nnyo buli kadde yambuuzako n'okumbuuza ye we yalwala yekka bali abalala tebalwala bw'aba abalala nga tebalwala nebuuza kati nze aleeta obulwadde n'ekirala nze agirire school fees kuba kati obwavu bungi nze maama nze taata nze buli kimu bbange gwe nanyina yalwala kati yamenye ku mukono naye takyakola bambi naye ng'emmanda z'omusajja oli masumbuko zo zikola jjajja masumbuko simayo byaddala oba zikola saa kulima kuba sigendangayo kunjanjaba oba yaloga bbawo omukono nakyo kisolo kinoonyerezaako simayo oba kuba yagwa ku accident omukono nikumenyesa omwami wo kati oyagala kujja mu blacklist nze kikulu kujja mu blacklist ate n'obuyama aweereze gundi bwe mba mugayo omwana mulwadde ekituufu aba mulwadde kuba sikusaakera ku makya n'endwaza omwana wange nekira school fees bwaba kuwa emitwalo 10 bwaba kuyambya kuwayo emitwalo 3 niweeyiye emirala gyonna tovaako kale kamukubire wano jjajja masumbuko musajja yakukwata yakola bubi oba kyali kitya tuwe bwe kyali kubeera nali sikiriza ng'era tuli bwekityo bwetu oba yali atya mu butonde bwe simanyi simanyi kuba nange era samufiiringa kiryawo toddamu kubuuza bintu bitategereka toddamu kwandukula kintu kyonna otunulayo n'omutunulira musajja sirika yamunzikiza owaye ng'agifudde bize oyo bw'atyo okuba essimu ate ogikuba ng'agijjako kati tovaako kanjiddemu gumu masumbuko alimba naye omwana ye yamufaanana omwana amufaanana bambi kyekifaananyi ekyo mulenzi muwala oh baaba mwana yafaanana taata we owaayi oba alina omulwadde simanyi oba ali mu ssabo kati asawula simanyi ekyo kyamasumbuko nja kukubira edda tulabe naye ng'abantu bajja ngaawo bazze okukolako bajja okukola ng'era kati yesimbawo kuwa chairman lekeraawo kimala kale nja kukubira tulabe tosoggola naye bannange okisanga wano Faizo nkutumiddeko nnyo muganda wange ku FBK banga owuliriza onga nti kadi makkirizo obagana abantu bajja kweddamu
oba baagala oba tebaagala omukyala ayagala omwami ono nagamba nti kadi mwawe bali okutuweereza ye Hajjati Madina Kibirige Mayanja batumidde gwe toyogera nkulaba oyo mwenyesa kati omwenya nti umanyi kadi mubadde netidde mukama mulungi omwana muwala kubanga ayinza okuba omulenzi n'atwala obwakidende bwataatawo naye omukyala nga alwananyumba mujje mu Blacklist oba akatima kasigalayo nze ngamba yandikoleredde omwana we bambi kuba omusajja ayinza n'omusindikira emmandwa nezimukabasanya kale alaba yalaga nga kyalinayo endeka mwoyo banaye kadi makabogoza mufunyo kati biki byobuuza omukazi naye kabogoza wafa katonda wa omusajja okutwala mu kiyumba emba ogenze kuyiwa amazzi agayiwa wangisebo nkugambye ame ekirundi ku Baba TV nja kubeerako n'omudwangufu bajjo naye bannaye omusawo basumbuku naawe tutabudde kakati omukyala alina wagambye Anko Kabogoza nti bamuteeka mu Blacklist ate akuba essimu n'amala n'agikwata ate naye n'amala n'agita naye era abasajja obutemali ofuna omusajja kaki ekikutisako oyo omusajja ntwagala omunoonyerezaako omwana muleke binaabiremu ebyo okusoma mutwala wumba amataffaali niroda masumbuku agenda kumalira budde nalongo eyite bukonda nalongo mpozi kimu kyonategedde ddala teyamumanya luli era teyamufiiringa otegedde baithe omwana nekizadde kisobola okuba nga kimulwazi nga tekyaggwa ng'omwana alina kyabangi kadima assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu omukwano mwe bali kutuweereza amanya nzi Haji Kasule Rashid ngambeera Kabuwa omwana muwalaze mugamba alabirire mwana we oli kusimanya sumbusa ajja kuddamu amukwate omulundi omulala tukakana tengera amuzaddemu omwana omulala tabugoberera musajja amuveeko alabire mwana we Hajjati wuno zisigadde ndi Haji Kasule Haji Kadima mukwano we balatuweereza amanya Hajjati Namponyi ne Kabowa ebyo nebikwata abantu tebisize endwadde yowe oluusi byalwala dasirimu kale ekyo kibasosolerawa kirimba nakyo kijajja sima kumbusu sigadde ndi Hajjati Namponyi bali linya liri masumbuko abekasasano za mukimanyi bwana Kabogoza abantu bakutumidde wano mwami kinene akutumidde ne Hajjati Madina baga nti badde bassa ebibuuzo by'obuuza tabiri mu makulu